yabadde muna Uganda yavudde waggulu n'agwa wandirabye ne ku bifaananyi bye mu feesi ng'omulambo bwe gusogonyose. Cause boyogera bwotyo kitegeerekeka. Watera okubaawo be bagamba mbu bamuggyemu ensigo biki bakuba ebifaananyi bye feesi ne bagitulaga. Uganda bameka abaakafa ebweru eyo ng'abadde awangalya Bannayuganda banne n'afa mu nfa eyo gw'omanye ebifaananyi bye wandifunye oli ne yandyekutte ne bw'ati naga nze muliko wano kale agudde bundaba bwe nti. By the way abanga Munnayuganda era ebintu ebyo byakatuukawo kati ne batamanya either akatambi kano kakadde kuba teri akawaako information kapya, either akatambi kano kakadde baagala okukalireetinga ku current information. Twebuuza baani abatambuza akatambi kano era bakakakase nnyo nga tebaabadde kugulaawo. Abafamire nammwe abamanya ekituufu nti omuwala ono gy'ali oba yafa, kisoboka okuba nti omuwala ono yafa naye ffe nga baanalist bwe tugattagatta akatambi kano n'okumanya community y'Abannayuganda bannaffe be tuwangaala nabo bwe tukalireetinga ku muwala tebikwatagana. Alright, abampita Vicky nsinzira ku Vicky exclusive Abuterevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Atanaba kubeera ng'otweyungako nkusabye video gimpeleka like atera subscribing okosako n'okusharinga video eno. Mbeera proudly sponsored by Biva Organic, natural and healthy products basangibwa ku Access Building Rubaga Road. Bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde egenda obeerenga owona endwadde ezikusumbuwa. Ate ye Hajati Kalodo musomi wa dduwa singa oyina ebizibu ebyenjawulo business tozisigamu nnyo ddogo weesige dduwa genda Hajati Kalodo asangibwa Wakiso ajja kubanga akulombera edduwa ey'ensonga. Ennamba ebeerawo mu kabokisi akalimu ekitabo ekya Krani SMBIO 067. Ate nate ndi mu ofisi y'omukulu President w'Abantu bakyeyo Calvin Kayanja kambasabe ababuuzeeko. Mugamba kyabalabi baffe ku Vicky exclusive nga bulijjo era wende okitegeera bulungi kakasa nti bye twogera obitwalira ddala nga bya makulu kubanga tuba tumaze ogasengejja nga ge mazima era bye bigambo ebirina okuyamba. Engeri ekiri nti tuba tumaze okugasengejja nga ge mazima. Gwe President w'Abantu bakyeyo isn't it? Yes. Waliwo akatambi akatambula nakoze ne story esaazi neri abantu emitwalo ng'ebiri mu plus mwana muwala Monica oba wakalabye? Yes, nakalabyeko akatambi ako eyavudde ku kizimbe n'agwa wansi. So akatambi ako nakalabye naye akatambi kano tekagatta nnyo. Lwaki? Ne kagatta nnyo. One, twebuuza omanyi waliwo ebintu ebiseera ebisinga ng'abantu babikola olw'ensonga. Kyovola bankubiriza nnyo Bannayuganda obutadduma ku buli kintu kyonna. Ekituufu kye nategeddeko nti omuwala ono yafa naye ekyamutta kiyinza okuba nga tekirireetinga naki nakatambi kano. Akatambi kano waliwo abayinza okuba nga baagala okukakozesa okukyusa amawulire g'enfa y'omuntu eno kugifuula ekirala. Katono nnyo kyotegeeza tumanyi wano tuli exclusive tusima mpola. Akatambi kano engeri gye kalaga ng'omuwala ava ku kizimbe n'agwa. Tugambe okusinziira ku explanation yo tekiringa bwe tukiraba nti yagudde bugwe. One, akatambi kano waliwo agwa naye nze ku kulaba kwange si y'ono Monica. Gwe simanyi gw'oba obiraba otya. So bannanga abali e Dubai twagala nnyo clarification ku buli kimu kyonna. Sisuubirayo Munnayuganda yandi atakinze passport ku muntu yagudde wansi n'atavaayo kutunnyonnyola nti ddala yegundi oshegera bulungi. Ate era mu byonna omuwala ono abadde takola mu kiyumba kya Muwarabu nti abadde atulugunyizibwa. Y'omu ku bawala be tubadde tumanyi nti wadde abali e Dubai mufeekinga obulamu ne tulowooza nti muli bulungi naye nga n'abamu muli mu overstay naye at least ebifaananyi bye bibadde bitulaga nti tali mu bulamu buki. Kubanga ne last post ye yali teraga buzibu bwonna. Okitegeera bulungi so nzikiriza nti omuwala ono asobola okuba nga yavudde mu bulamu bw'ensi naye sikkiririza mu kyakwetuga oba okwesaanyaawo nga bwe nkiraba mu katambi. Akatambi kano kayinza okubaako omuntu omulala kubanga nze bwe nakuŋŋaanyiza tewali bujulizi nnyo bukagatta ku Monica. Biki ebyo bye wakuŋŋaanyiza Mr. Akatambi kano kalina okuba nga kalikodingiddwa omuntu ali esayidi either muyise
oba naye ng'ate si Munnayuganda. Bwe weetegereza engeri akatambi kano gye kalikodingidwa kalaga nti ne yakalikodinze yabadde ku kizimbe teyabadde wansi ku kizimbe ekiri opposite. Naye neebuuza lwaki mu ssaawa y'emu akatambi kano ne kafulumirako passport number ne kafulumirako n'ebifaananyi ebya social media. Ani yabifulumiza nga tasobola kuvaayo mu kamera kukakasa nti omuwala ono yafudde? Okitegedde ani yakafulumiza? Kubanga ku bonna aboogera ku TikTok teri yakute passport number naye nga wali passport nti yino passport y'omufu naye balina passport details bazirina naye teri avaayo clarifyinga kintu kubanga n'omuwala bavaayo ne boogera nti omuwala ali yamanya ge yeegundi ebifaananyi bye ne batuwa ebikadde ne bakuwa ne passport ye kati mbuuza ani oyo afaayo ennyo okupushinga ekintu kino nga tasobola kuvaayo. Wano waliwo omwetezi kyovula twagala nnyo tugende mpola mu nsonga zino mujja kuzuula obubi obuli mu Bannayuganda bannammwe bennyini ng'oli waliwo ekyassa omuwala ono olw'okuba balina bye beewala n'okulaga ekifaananyi ekirala nnyo bakipushinga nnyo nti yeesudde wansi yalemereddwa. Naye neebuuza Munnayuganda kyalina kapasite okulikodinga akatambi k'omuntu n'amanya obudde bwe kigenda obeera mukozi waliwo seconds nga 3 ng'omuntu akyali wali n'agwa wansi. Munnayuganda kyoyo atayinza kumutuukako kulikodinga face n'agwa n'atatuuka na wansi. Kati kambabuulire kino Abannayuganda bwe bawangaalira bw'otunuulira kategole ya Monica abawala abo abafiriransinga e Dubai tebabeerawo bw'omu. Munanjulira abo abawala babeera mu mayumba nga mwali ne banne nga baana babiri abo batono nga bataano babeera mu bed spaces okuleka nga muŋŋamba nti omuwala oyo abadde ne kapasite kusasula miliyoni 3 buli mwezi e Dubai. Kati abaayina abawala basobola ki? Bawangaala nabo. Oyo omuwala singa yabadde Munnayuganda yavudde waggulu n'agwa wandirabye ne ku bifaananyi bye mu feesi ng'omulambo bwe gusogonyose. Kozi bw'oyogera bw'otyo kitegeerekeka. Watera okubaawo be bagamba mbu baamuggyeemu ensigo biki bakuba ebifaananyi bye feesi ne bagitulaga. Bannayuganda bameka abaakafa ebweru eyo ng'abadde awangalira mu Bannayuganda banne n'afa mu nfa eyo gw'omanye ebifaananyi bye wandifunye oli ne yandyekutte ne bw'ati naga nze muliko wano kale agudde ndaba bwe nti. By the way n'ekirala era katambi kano kalaga nti bwe yagudde tewannavaayo kifaananyi na kimu ekiraga omulambo ogwo wabula tulaba bulabi kata. Ati kyenkugamba tewali Munnayuganda ali Dubai awo nga tawangaalira wali Bannayuganda banaani mumukwe nti oli yeepangisiza waliwo Abannayuganda omuwala oyo babadde abeera nabo bo bamanya ekituufu. Naye njagala tuveerevere keen oba si be bapushinga ekintu kino okulireetinga omwana ono katambi ketutakasoba yeye kubanga omuwala ono bw'aba yavudde waggulu n'agwa ekyo kizimbe si maka ga Muwarabu. Ekyo kizimbe kye mulaba bantu abapangisaako obupangisa otegera bulungi bantu abapangisaako buki so si kyamaka g'Abawarabu. Abawarabu tebalibeera mu nnyumba zikola ki zifaanana bwe zityo. Kale tugambe yabadde atulugunyizibwa omuwala oyo abadde akola mu nnyumba okusinziira ku maka ku kizimbe kiraga tekyabadde kyamaka zabadde rentals. Kati osinziira ku bifaananyi bye era olabira ddala embeera y'omuwala ebadde nsanyuse. Kati waliwo n'abali mu kitundu ekyo ddala n'abanga Munnayuganda era ebintu ebyo byakatuukawo kati ne batamanya either akatambi kano kakadde kuba teri akawaako information kapya either akatambi kano kakadde baagala okukalireetinga ku current information. Era bwe weetegereza sayizi y'omuntu ava waggulu ku kizimbe noddamu era n'okatambuza kozi ffe tukusobola okazuuminga mpolampola n'okwata n'ebifaananyi by'omuwala gwe kiki kyofuna. So ane kugambye nze natudde community yaffe ng'Abannayuganda ogimanyi tetukyayogererwa
teriyo Munnayuganda ali Dubai ng'alivinga bulamu buli singo nti tabeera na Bannayuganda banne kale ne bw'aba tabeera na Bannayuganda banne ne tayawukana nnyo nawe babeera batya cause price of living basharinga yemu gwe bw'oba era toyawukana nnyo babeera mu kifo kimu oli ne bw'aba alinako lumu nti yeyo era ogenda okulaba ng'ekifo kiri affordable Bannayuganda abalala bonna tebakola ki gwe n'ogamba nti Omunnayuganda ava eri agwe wansi awo aleme kubaawo Munnayuganda awo agamba nze ndi ku mulambo wano bannange kwaba tikitoko abategeera views we ziri so kana akatamize mu kulaba kwange kayinza okubanga kakadde abaagala okukalireetinga ku current information nafunyeko amawulire agaga nti Monica yafa omuwala ono yafa kati bayinza okubanga abapushinga kino kyonna waliwo kozi lwaki omuwala ono yafa ne baagala obirireetinga ku kino omanyi suicide kyangu nnyo nti ya muntu yafa yejjawo buli omu yenna n'aba mukakamu ku nsonga ezo balina n'obujulizi ne twebuuza baani abatambuza akatambi kano era bakakakase nnyo nga tebaabadde ku ground cause akatambi kasooka kujja luvannyuma basooka kuweereza bifaananyi bya muwala ne passport details nti afudde wayitawo essaawa ndooza nga nti nagata akatambi n'akagatta lwaki akatambi sikekasooka kufaananyi ate wano oyo akakase nnyo akatambi lwaki teyatulaga ekifaananyi ku gurawundi waliwo Munnayuganda wayinza okufiira ku nsasagge eyo gye batagaanako na muntu n'ogaa nti aleme kukuba kifaananyi so tuyinza okuba tuli ku mawulire makadde bayinza okuba ng'abagoba bino waliwo ensonga babirireetinga ku kino nzikiriza nti Abannayuganda bangi abavudde ku bizimbe ne beesuula wansi neera tumanya nti Bannayuganda era wabaawo atuukawo n'amuba ekifaananyi nti bannayino omulaba nti ono Munnayuganda nange Omunnayuganda munne nkola ki wendi naye omuwala abadde n'abeera n'abawala abalala bw'olinayo ekifaananyi ky'olaba nga eyakikubye muwalabu ate n'ekirala tetunaba kulabayo muntu yenna abadde abeera na muwala ono nga Munnayuganda yakavaayo n'agamba nga bwe tulaba obutambi buno ne bavaayo Kadaama ng'afudde bagamba naye ffe tubadde tubeera naye wano ABCD tetubannaba kuvaayo ati wano lwaki bo tebannavaayo naye nga bapushinga kino gomanya Abannayuganda beetega muganda wange tobayita ab'omuzannyo abakuwa n'obutwa ne bagamba nti kati yakoze suicide we forward eriki ku kino kati kangubuulire kino ekikulu nsaba famire y'omuwala ono bwe bajja eri mutuyambe mweka abayinza okukakasa bino omuwala byeyayogerangako nabo abafamire nammwe abamanya ekituufu nti omuwala ono gyali oba yafa kisoboka okuba nti omuwala ono yafa naye ffe nga baanalisiti bwe tugattagatta akatambi kano n'okumanya community y'Abannayuganda bannaffe be tuwangaala nabo bwe tukalireetinga ku muwala tebikwatagana yes omuwala mu katambi yagwa sigaana waliwo yagwa mu katambi kyeŋŋamba cause Monica ng'Omunnayuganda era yayitaliira wala nnyo ate abaana b'e Dubai bagamba tebakwatagana nnyo oba kyekiviirako okubanga basobola okuba nga tebakwatagana ne balimu obugurupu obuleetamu enjawukana ekirala waliwo okufeekinga obulamu e Dubai bantu bali bubi ne bwe bajja mu kamera olabira ddala omuntu gw'osaanidde okugoberera oba okubeera ye eyo nayo problem eri awo Dubai kuba kati otunuulira sitole ezitambulira ku muwala ono simanyi waliwo yali asente ze yagenda mu depression yafa ate abalala laavu biririri tubuuza omuwala yafa ki kuba abadde tabeera olaba omuntu afiira mu kyova olaba nze ng'Abannayuganda mwagala Abannayuganda naye Abannayuganda babi okusinga n'Abawalabu Abannayuganda muli babi nnyo n'okusinga Abawalabu Monica abadde takola mu nnyumba ya Muwalabu information entuufu etubuze details gye yafudidde n'ekyamuse kyekyaganya okulabika nga Kadaama asobola okufiira mu nnyumba y'Omuwalabu ne tumanya buli kimu kyonna n'omulambo ne tugulabako okitegedde ne tumanya n'eddwaliro mwali naye ono abadde awangaala nammwe nga takola mu kiyumba kya Muwalabu ye yeekolera obujulizi bubuze mutambuza katambi omu atambuza katambi na bifaananyi biri ebyagattibwa ne passport details naye olabye Omunnayuganda bwali omubi
Jakukira baluvanyuma. Nze nkugambye. Ono mwana abadde alina bawangala nabo. Of course tasobola kubanga abaddeeka. Abadde mulamu bwe twegomba nti ali Dubai akola ki? Ebifaananyi eri obiraba nga bali mu byabwe ng'abantu bulamu bwe tutamunenyeza ibwe abadde akola ki? Bw'abadde alivi ne tubulwayo n'omunayuganda akakasa ebyo mu kavidiyo. Balikodinga bu vidiyo bumekanga ensasage eyagudde mu nnyumba ya Muwarabu. Kyoyinza okugamba akatambi kafuluma kamu tewaliwo katambi kalala konna. Bannange mubikka ki mutubuulire? Beewo. Abo bannayuganda. Tegedde abo bannayuganda netenava teri ayavuddeyo kirerifayinga. Tebana mulambo tugwindano mu ddwaliro yafa kirala. Temubanga mwalina kye mwakoze omwana w'abendi. Mwagala nze nti nkubuulire kituufu. Gujinza okuddawo okuseka ng'abaana bakozeseza advantage eri ne babigattagatta bo bali eza Monica. Ng'oli bamutunda mu nsigo bayaye baabala bekeke bwe kitugatta n'akatambi kano ate olwo abaani akyabuuza. Bannayuganda babiize nkubuulira. Mr. President, obubaka obusembayo eri abaana ababeera mu bed space. By the way, njagala nfunireko n'akadde tulambulule ekigambo bed space naddala mu Dubai. Tujja kufuna akadde tukirambulule tubannyonnyole bed space kyeki. Kuba kitabudde bangi ennaku zino. Kubanga n'obuze buli e Dubai awo eŋŋumi eringa eŋŋumi gundi wanziba. Kituufu vulugu mungi nnyo. Obufumbo mu bed space ekiri nabo butuse. Tujja kufuna obudde tukyogereko naye bampeera obubaka abalivinga mu society yemu. So Ugandan community in Dubai. Bannayuganda babeera mu ggwanga lya Dubai. Oba wagenda otya oba oli otya aim yali yagenda kuyiiya. Tukakasa nnyo nti tweyisa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa era tukole ekyatutwala ebweru. Nkakasa nti Dubai nsi ye opportunity era bw'oba ogezezzaako okukasolinga omala n'okimeekinga. Tuleme nnyo kwegayaaza na budde bwaffe kubumalira mu nseko na kwekubya bifaananyi na kufekinga life. Muveeyo politely nti nze bannange nnoonya mulimu tusobole okuyambagana naawe obeeko kozeeka. Naye abamu olimu overstay wa myezi 3 olimu overstay kati wa mwaka mulamba naye ng'ekituufu kyennyini n'ekyakutwala tukifunanga. Ekyokubiri mulekeraawo okutomeza bannayuganda bannammwe. Bw'oba watomera tuyambeko totomeza mulala. Kubanga abaagenda e Dubai n'atomera n'atasangayo mulimu sente ne bazimulyako okuzzaawo essente ze naye ayagala kutomeza mulala. So muweze ennamba eyo nnene mbajjukiza nti Dubai teyakasooka kugoba Uganda yokka nga bwe ndowooza nti ejja kubagoba e Dubai. Bajja tebabagobanga nako nze nga bajja kubagoba e Dubai. So bwe buuza amawanga amalala Dubai gezeegoba. Ate olaba mu abagendayo mu kwekukusa n'ebirala kiyinza obutabanyiga naye omuntu ayagala okugendayo mu butuufu ku employment visa oba oli ayagala okulambula ebituufu. So mumba mumutidde opportunity ng'eyo. So mbakubiriza okweyisa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'okwewala respect ng'Abannayuganda. Ensonga bwe ziba zituusewo muzihandolinge nga mmwe. Muzimalirawo. Temuzisaasaanya ate kusukkawo. Kuba kati nina ne gwe nnalabye. Mbwe abaana babasibira mu kiyumba agenzeyo ne kamera baswazizaawo abadde ali nabo mu kiyumba babagulidde ate bo babatadde ku street. Kankubulira kino Viki. Nina gwe nnalabye omuvubuka ku TikTok okwo. Yagenze ku accommodation yemu. N'akiraiminga nti abawala babagalira mu nnyumba. Oyo driver atera okuvuga ayitamu. Era n'agamba nti bano mbanunudde naye yabanunudde yabatadde ku street. Abajje mu kiyumba abajje mu accommodation atadde ku street. Ye n'agamba abayambye bano abajje mu accommodation atadde ku street. Ndawuza enkola yandibadde bweti. Yes, abantu bano baagala ki? Problemu yaabwe emirimu ogibafunidde. Bw'aba balemereddwa okufuna emirimu bazze waka si ku street. So abamu tujja ku celebrating and victory oli bamujje mu accommodation batadde ku street. Golowooze nti bamutaasiza bulamu bwe naye wali moliske ku street na accommodation. At least go obera. Nze nzikiriziganya na accommodation gye bakujjeeko essimu naye nga waliyo ekyokulya. Kuba eimu yo naawe ku ssimu ki?
nawo oyinza okubeera oyagala freedom yo naye nga freedom engeri gy'ogyagalamu ogikozesaamu okitegeera mubaamu ebintu ebiseera ebisinga bye tulina okusooka okunoonyerezaako ate era okubikwata mu nkola ey'obukugu kubanga gwe bw'okwata abaana 10 na bameka n'ogaa nti mbajje mu accommodation mbayiye ku street batandekerewa enkya bw'ojja okuggala okuyamba nga balina embuto bali mu overstay na biki so ndowooza twandikwataganye ng'Abannayuganda tumanya buli omu waakolera loosi nawa buli omu waafunira era ebintu tubikole mu proper way nti onaze Uganda nga ffe bwe twakolanga nze sikwatanko mwana ne musula ku street mwana bwe mba muyambe nkugulira tiketi kudda waka gwamanya ebiddako olinsasulire mukama genda mu accommodation genda ku office genda ku embassy basi bwentyo bwenkoze olunaku olwaleero bampita Vicky nsinzira ku Wonderboy UG na Vicky exclusive proudly sponsored by Biva Organic genda bakujjanjabe embeera y'obulamu bwo gy'olina okusookanga okufaako ate weerabira ku sharinga waako n'ebigambo bya makulu nnyo naddala mmwe bankuba kyeyo tujja kufunayo akadde n'omukulu ono atulambululire ekigambo bed space kyeki biki ebikolebwa mu bed space lwaki abeeyisa obubi mu bed space beeyisa bwe batyo mbeera ki batuusa okubalowoozesa nti balina kweyisa bwe batyo mbasiibudde mubeere bulungi